Yes, nyongera maaso n'okulamusaako mukwano gwange mwasibye muti eyo baganda bange mwena mwenna abeekuumira ku Yugi Update TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo gw'ate nakuba ng'osubscribinga kutegeeza nti naye genda maaso subscribing ku Yugi Update TV, sharinga, likinga, subscribinga, commentinga gwe mukwano gwange ali eyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kya abali Nairobi, Oman, Qatar, South Africa mwenna mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ennyo mukwano gyange mwenna abali eyo. Kakati mwami we Kaguta Museveni leero aguddemu ekikwe oluvannyuma lw'abakulembeze okuva mu kibiina kya National Unity Platform okuva ne bamugamba bagenda kuba batandika kakuyege obw'okurescuinga abasibe bonna abaawambibwa ne gavumenti ya mwami we Kaguta Museveni, kubanga bagamba gye bufuddeko abasibe twalaba nga babata abasinga be bawa bbeiro be baasalira kwabo abaaleetebwa mu kkooti abasibe 18 tebalabikako tebakubikako kya mulubaale. Kati bano baba banja batandise okubanja gavumenti ya mwami we Kaguta Museveni abasibe bano bebabuulire wa gye baateeka abasibe baabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza pakati bannyonnyola 45 era bwe njogera nkutegeeza nti mwami Museveni kamujjuutuse agenda tandika okuttottola 45 abasibe 18 baalagawa. Jjukira nti nno gavumenti ya mwami we Kaguta Museveni ejje ekozesa abasibe naddala abali mu bibiina ebivuganya n'ekibiina kye ekya NRM. Bajja gavumenti ye ne security ne bawamba abaana abawagizi b'ebibiina ebirala, babawamba ne bababuzaawo ne bataddamu kubanga balabikako gwe mukwano gwange ali eyo. Ekintu ab'opposition kye bagamba nti gavumenti ya mwami we Kaguta Museveni ntiitiizi nnyo ekozesa engeri eyo okusobola okubeera ng'ewamba abasibe basobole okuba nga babacunya babatulugunya basobole obbakyusa badde ku NRM. Ne bagamba eyo enkola twagitunuulira naye twali tetulina kyagikolera olw'ensonga twali twagala mwami we Kaguta Museveni abe ng'ata abasibe baffe. Awo nabadde sekretale wa National Unity Platform David Luyis nga yagezaako okuttottola okubanga abanja mwami we Kaguta Museveni abasibe bonna abatalabikako abatakubikako kya mulubaale aba National Unity Platform gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno buli ebiseera ebisinga baba bagenda okubeerawo campaign akalulu mwami we Kaguta Museveni saako n'ekibiina kye bawamba abasibe abawagizi b'ebibiina ebirala ebibavuganya nga kye bataagala bino ebibiina ebirala birabike nnyo n'obuwagizi ne sapooti ey'amaanyi ekira ku yaabali. Okitegeera gwe mukwano gwange kati ne bafundikira nga bawagizi bafuuse ba victims ku mbeera ebeeriwo egenda mu maaso mu ggwanga. Kati abakulembeze mu kibiina kino bagambye yo tegenda kubanga mmaanya ya nkoko, twagala mwami we Kaguta Museveni atunnyonnyole atubuulire abasibe 18 abatalabikako nga muleeta jjojjuuza abasibe mu kkooti baalagawa nga tebakubikako kya mulubaale mwabateekawa tembanga muli emu bacunyanga bulijjo bye mukola, tembanga muli eyo mugezaako batulugunya mubakolako kye bayita brutal tactics musobole okulaba nga mubakyusa okuva mu kibiina ekya nuupo badde mu kibiina kya NRM nga bwe ziri enkola zammwe bwe mutera obbikola. Kati bagambye kakuyiga atandise saawa budde bwa kurescuinga ba nuupu prisoners bonna abatalabikako be baakweka abali mu kucunyizibwa nga bagenda mu kaseera kano ak'akalulu bagamba mwami Museveni tagenda kukozesa kino kulaba nga ateekawo eno embeera okulaba nga asikiriza abantu okulaba nga awangula akalulu ka 2026 ng'akozesa abasibe. Bamugambye kino alina kikomya mbulaga. Obadde muwuliriza mulungi webale kwekumira ku mayingo ga Yugi Update TV naye jangu otangaze bannayuganda olowooza abasibe abawambibwa ne gavumenti ya mwami we Kaguta Museveni abali ku bibiina ebirala eby'omuvuganya
balaga waabo abatalabikako babatwala olowooza gye bali balamu oba bafuuka saddaaka mu kintu kino. Njagala ojjotangaaza eggwanga, jangu okomentinge, subscribinge, likinga, sharinga ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Watannaba kubanga osubscribinga nkutegeeza genda maaso subscribinge, sharinga, commentinga. Mbaagala nnyo, temuva ku Yogi Updates TV mweraba.